Hello, sanso okubalaba n'okubawuliza nate abawuliriza baffe n'abalabi b'Oluganda Zaabu. Nkomyewo nate Kawomera ng'ekkubo erigenda mu ffumbiro. Nkomyewo n'emboozi yaffe ennyuvu eya Muzeeyi Kasooba. Bwe twakoma essuula gye twakoma eyali eyitibwa atya okwogerwako. Kale na leero tugobye bumale tulabe nga tumalayo emboozi yaffe eno. Twakoma Kasooba, buno obulenzi bumulingiza bulabe oba ekigambo ekyajwetikebwanga ku Kasooba mukwano gwabwe obanga ddala kyali kituufu yalina omukira, era baafaayo ne bakola okunoonyereza okutuufu ne bamulingiza nga anaabanga ekituufu teyalina mukira. Wabula ate bye yalaba omulenzi ono omuto oluvannyuma lw'okubeera nti Kasooba amaze okumulingiza n'azuula nti talina mukira, bye yalaba byali byamuwaliriza ate okwongera okubeera nti yeegomba Kasooba n'okwebuuza ebibuuzo bye yali talina kuddibwamu kwabyo. Tambula nange Oluganda Zaabu tusobole okubeera nga tumala emboozi eno. Omuwandiisi atugamba nti essuula endala nti omuganga teyeeganga. Atugamba nti nalwirawo ddala nga neebuuza ekyesibya omusajja omukulu nga Kasooba bwe yali, emigaga gye yayambulamu ng'anaaba mu kyalo, baana bato be baagisibangamu mbu babageme obwosi. Naye kale nga ye gyali gimugasa mu ki ddi era gitya? Nazuula luvannyuma nga Kasooba yali tatya ddogo yeereka atyo. Lwali lumu n'akyaza omugenyi, baanyumya era mu kunyumya okwo emboozi mwe yalandagira n'etuuka ne ku ddogo. Omugenyi yategeeza nga bwe wataali ddogo era nga ye bwe yali talikkiririzaamu. Ne ndyoka nkulabira Kasooba yabuuka n'alaliira nga n'eriiso limutunguse mu kiwanga era nga ayanjadde n'emikono, n'oluvannyuma yayogera nga bw'anyeenya olunwe nti, mwana wange vva ku nsi, ensi eroga nti ensi eroga nkugambye, ate nga okuloga kwava dda, anti bakyogerako ne mu kitabo ekitukuvu ku Simooni omulogo gwe bagamba nti yakaabya Isirayiri yenna. Kanno nze nkubuulire, kwe naggweera ku nsi olwo n'atuula bulungi wansi n'atandika bw'ati. Kasooba n'atandika okulutuviira ku ntono, atunyumiza kubifa ku ddogo. Bw'oba awakanya nti eddogo teririiyo, musajja yamugenye yali amuwakanya n'amugamba nti byali bwe biti. N'amugamba nti munnange nali muto, mwannyinaffe Kajiggula, ategeeza omuggulanda, omwana omukulu asookeddwa okubeera nti azaalibwa mu maka, ayitibwa omuggulanda. Kati agamba mwannyinaffe Kajiggula n'aganzibwa abavubuka babiri, wamma ggwe ne bavujjulira eyo ebintu ne bakamala ddala nga balinga abaali mu mpaka. Ddaaki omuwala yalondako omu gw'aba awayira. Kino kyanyiiza era ne kiruguda nnyo eyalekebwawo, n'ekyavaamu yatandika okukolokooma n'okubeewerera ng'obufumbo nabo bwe baali tebagenda kubutebenkeramu, nti omuwala nga tamala kwetotoggolera atyo ku bintu bye, n'addaawo n'amusunsumaza ng'eyali omukookolo. Ebyendola baali balya mu byabalala so si bibye. Omwana wange oli muntu so si bibye, omwana wange oli muntu.
bw'atyo ne yeekaliisanga n'okuwera enkolokooto buli we yabeeranga. Ebigambo bino byonna kitaffe byamutuukako, kubanga nzijukira abakazi abakulu ab'okukyala abajjanga ne bamubuulira wamu ne maama mwannyinaffe aleme kufumbirwa omulenzi oyo ng'ebigambo bwe byali bizzeemu engozobana, naye kitaffe ne yeerema. Lumu bajjajja abakazi baakulungirira ddala essaawa eziwerako nga bali mu kafubo beezooba ne taata bamukkirizise eby'embaga waakiri biyimirireko, nga nabo bwe basala ku magezi. Nawulira omu ng'agamba nti, taata, ebigambo by'okuwayirako omwana wattu bitweraliikirizza bulala. Towulira mbu omulenzi abeewerera nti ate ajja kubatta, nga bwe tutali bakadde nti tudibidde ku luggya. Ebyekyama biyimirire, tulifuna omusajja omulala, ebintu nga bisse ne tufumbirwa oyo. Naye bino eby'okutukaabya agajjulujjulu ffe tetubisembera ddala. Taata yaddamu nga yeekubira bulatti n'okubadala nti, oyo omulenzi yeewojjoolera eggweri. Alikola kino? Ndaba nga ow'obusangabi ebintu by'agamba baamukamanga bikame, mbadde ye yabyetemanga n'abiwa omuwala. Nze anviire ku mmange alyoka addaawo ggwe yeererejje. Kasita omwogezi mutambuze, naye bw'alikoowa aliwummula. Nze n'ekimulokomposa sikiraba, mbu simanyi nabo obufumbo tebagenda kubutebenkeramu. Ye Katonda, taata w'omwana ono atunyumiza. Atugamba nti bwe bityo ebyagwawo oluvannyuma tebyajjanga bigenyi eri taata, kubanga yabuulirwa n'alabulwa ekyama kife, naye ye n'aguguba era ne yeesuulirayo bwannaggamba. Omanyi kitaffe ng'anyoomerera nnyo buli kintu. Waayitawo ekiseera kitono, embaga n'etuuka. Abagole baagattirwa mulimu ku masinzizo amakulu mu Kampala era ne basembereza abagenyi baabwe mu ggaggadde w'ogusenge era mu Kampala. Ekyali ku mbaga eri tekirojjeka. Omu ku baatusooka okulaba ebinyuma yabigeraageranya ne bye yalaba ku y'amayanja, anti emirere emizungu olwasirikanga ate baakisimba muwogola ne ziddawo. Baana bawala wamma ggwe ne bakankanya amagumba g'omubiwato, naawe n'ofa essanyu. Ebyokunywa ebyali kuli n'ow'emmindi asena. Ekinyumu olwayabuka, abagole ne balinnya mmotoka yaabwe boolekera ejjinja gye baali bateeseteese okuwangalira obufumbo bwabwe. Naffe twaddeeka nga buli omu anyeenya mutwe olw'embaga mabuuno amatendo eyali yakaggwa. Buli we waddanga nga yeeri ku mumwa. Nze nno olw'engeri gye natawukangamu nga bantuma okuviira ddala ku kasisiki oba kemuyita akasiki okutuusa lwetadda, olwassa oluba wansi lwe lwamala nga ntenda yazimba. Mbandi mu mattansejjere nga mpawamulwa emiranga egy'obujiijiiri n'okwazirana ebyali bisaanikidde n'okwetikka enju yonna. Abagole bombi, sengaffe ne kannyinaffe emperekeze, baali bafiiridde mu kabenje ka mmotoka era ng'omugoba yekka yawonyeewo. Abantu bonna baali beesansabaga. Maama ye yali takyategeera, avuya buvuya, akaaba, yeekwetula nga bwawammanta n'okuweeweeta buli wantu. Ate taata ng'awoza kimu nti, Katonda otukoze eki? Katonda atukoze eki kino? Atukoze eki? Bwe baamusaasiranga ng'addamu nga bw'amira amangoti ate mu ddoboozi erijegemera nti, bw'atyo Lugaba bw'ayagadde. Walabanga ebiyengeyenge nga bijja, n'amaziga nga gamuyunguka, naye n'abizibiikiriza ne yeekaza. Oluusi yayisanga omukono gw'ekkanzu mu maaso ng'alinga asangula amaziga. Nawulira abaamwogerera amafuukuule nga bakaaba bwe bamuyisaako olugero nti, abaana battu tebandifudde lumbe luno lukwatire singa si mputtu ya musajja.
emirambo gyaziikibwa mu maka ga taata nga wayiseewo ennaku 2 teebereza obuyinike n'ensisi ebyali awo nga baziika abantu 3 abalamba ab'endeemu awamu ate mu lunaku olumu. Abantu bangi n'embikuzi ate nga tebiibuzeemu baaliwo, anti era nga bulijjo bwe kiba wabaawo abajja okusaasira n'abasunzi. Okuva ku lunaku olwo taata yakyuka mu mbeera ye. Yali takyatunyumiza bugero, takyatuboggolera era takyatukuba. Yayinzanga okutuulangaawo n'asirika bicceccerere ng'atunudde mu bbanga omulozoolero. Ne wabaawo lw'ataalyanga oba okulyako akatono ne yeefulumira era ng'akasobya katono ennyo kamukyusa endowooza. Lwali lumu nga wayiseewo emyezi ng'ena kasookedde tugwibwako kibambulira, taata yakeera nnyo n'andagirira muwerekereko gye yali alaga. Twaleka abeeka beebase era nga tuyitira ddala ku nnyumba eziwerako ng'abantu tebanneggulira. Omuntu gwe twasooka okusanga kaali kawala nga kabagalidde ensawo y'ebitabo kateregenya kadda gye twali tuva. Nawulira taata nga ngamba nti otyo tukubiddwa omutwe omulungi. Omukazi tasiga nsolo n'etafa. Okuva wano taata yalaga essanyu gye nali ndudde okulabako. Yagendanga nnyumiza nga bw'awuubira omukono oba okubuuza buli gwe twayitangako. Bwe twatuuka gye twali tugenda, taata n'aggyamu engatto n'azireka wabweru ne tuyingira mu nnyumba ey'ekiteeteeyi ng'eserekeddwa ssubi. Taata yamagaamaga ng'alabika ng'eyeeraliikiridde olw'amaanyi ga kifuba we okusigala ebweru nga tewali amukuuma. Nnyinimu yafaanana okumusoma ebirowoozo bye